I'm the head of this institution. And my proposal is good for the institution. Omwezi oguwedde ssentebe w'akakiiko akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti Kosasa Abdul Katuntu yasaba sipiika okubongerayo ku kadde basobole okumaliriza okunoonyereza kwabwe ku mivuyo egyetobeka mu kugaana okutunda banka. Omusanvu sipiika Rebecca Kadaga kino yakyaniriza era amangu ago n'awandiikira ku ludda oluvuganya gavumenti Betty Awolo Chan nga musaba ayongezeeyo enkyukakyuka ezo ezaali ziragiddwa okutuusa nga 2 omwezi ogujja ogwokubiri kubanga singa zitekebwa mu nkola za kutaataganya okunoonyereza okutuuse. Because the inquiry has now reached critical stage, the investigations, changing the leadership and membership now may jeopardize effective conclusion of this inquiry. Wabula kino tekyasimibwa abaludda oluvuganya gavumenti mu parliament ne baleetawo n'endowooza egamba nti sipiika alabika tayagala nkyukakyuka z'abakulembeze zigende mu maaso. Nekirala z'obukiiko tebuzinnagwayo zigwayo nga 13 January naye kati abakiiko buli gundi. So ebyo gundi leader opposition beyagamba nti mbafuule select committee. Ndaba nti kizibu toyinza kuba na select committee abantu 30 tekibeerangawo. Select committee kati kuva atwa bonna nondekaani nga nti gwe kati gwe genda mu select gusigala eno sisobola. Yadde nga ku oludda olwabula gavumenti mu parliament Betty Awolo Chan yalowooza nti walibwawo akakiiko ak'enjawulo okumaliriza okunoonyereza okwo. Sipiika Kadaga abajjukiza nti yakulira parliament era bw'asalawo abeera asazeewo. Anabigaana ati anajja n'abajja mu ntebe era ina kudda wange nze mukulu wa parliament. Kinajjukirwa nti aboludda olwabula gavumenti balangira enkyukakyuka mu bukulembeze bwabwe mu parliament ne balonda abakulembeze b'obukiiko obujja era nga bali balina okutandika okukola wabula nga sipiika akyaganya okiteeka mu nkola kyokka nga kyannyonnyola tekitegeerekeka. Naye kubanga okukyusa kati simanyi baagala kuddamu kuwozesa bajja kuddamu okuyita abajulizi omujulizi gwe batayita bali so kyenjagala bamalirize bagiteeke plenary kyo tugiteeseeko. Oluvannyuma awo enkyukakyuka zijja kubeerawo. Ekisaawe ky'ebyobukulembeze bw'obukiiko obuliko buggwaho nga 13 omwezi guno ogw'olubereberye. Omubaka wa Kawempe South Mubaraka Munyagwa yagenda okudda mu kifo kya ssentebe w'akakiiko ka Kosasa Abdul Katuntu era nga ye mubaka akiikirira ab'essaza ly'e Bugweri so nga Moses Kasibanto wa Lubaga South yagenda okudda mu bigere by'omumyuka w'akakiiko ako nga yabadde omubaka omukazi wa disitulikiti y'e Bukedeya Anita Among. Emirimu gy'okunoonyereza kwa Kosase giddamu nga 8 omwezi guno. Bernard Higa, Susan Naonga.